bakuba ku mbooko bankuba n'amasanyalaze bagankubako kakati awo twebatugaa tubazaayo twakya ne tugamba bane tetugenda kukola mwe bannayuganda mwalimu nga bameka kati nga tuweze twali awo ku kampu kwe twali tuweze 15 ate neri mu kampu gye twasooka okuva twali like 50 katuweze bannayuganda banje ngambe ffe twatuka tulinga abagula ekkubo ly'abalala naye nga waliwo kampusi endala naye babaleeta nga bangi so baganda bange ebyamangu tukole akatono kaffe twatuuka okwejjusa obulimu bwe twalina nga tufuna omutwalo nonga kale singa nasigala nkola omutwalo gwange naye nga tebannaba kutuma zisaye zennaku omusajja twalajana bagaa tujja kukola era omugagga najja ne translator nonga tujja kukola kati waliwo omu atayogera tujja kukola basooka ne bamutujjamu awo oyo bamwokya kirabika yo yakugambako nti nno banjokya oyo bamwokya the extent okubanga anyuuka bamukuba amasanyalaze ne bamukuba amasanyalaze yenna yina omubiri kati ndooza n'enkova akyazina tezimuvangako sinazavaako omubiri gwonna nga bamugjeemu essaati bwekyo batuuka ne kwasitendero ky'emimwa kati gwe wafunako ku ssente tageti tewagimiitinga naye olinako be wafera otekamu akasente benafera bebaawa abo baali bangi kati jjukira baatuuka ekiseera ne banzija mu cryptocurrency kuba gwe twalimu ne bantwala ku global shopping olwo nga myezi 3 wegyayitawo wajyayitangawo ng'oba useless nga bakutunda ewalala mwalinga byamaguzi yali silevani kati bwakya ne baŋŋamba wa useless to us tulina kyotukoledde oli loosi ndi loosi gamba damage twakuteekamu ssente zaffe ate nga kakati gwe damage tebakkiriza kufiirwa at least bakugaba ewalala at least bw'obanga mu nnyaanya olemereddwa kabakutwale mu butungulu naye nga tebakoze loosi bakuteekawo kati olwo bantutte mu nnyaanya kaŋŋambe yali global shopping olwo batujje mu kampu eyo zaalinga kampu batuvuga era ku bunkenko bwekyalo nzijjukira eyo kampu gye bantwalamu katono banzigiremu mu kkubo olwo tuli eri mu nsi yabayeekera jjukira ndimu myezi 3 giweddeko ndiyo mu bumenyi bw'amateeka batufulumya agukomera ogwo nga gwegambe we twaguyingiramu ogujjudde entiisa ey'ekitalo olwo banvuga ate batutwalayo twali 5 ndowooza olwo batutransferinga okutujjamu eno kampu batutwala mu ndala naye nga bya ssente nga bagenda ku makubo basasula ssente by the way ziri zaali road block ate eri mu nsi gye twalimu ey'ebbama nga bano babukutiya abalwanyi ba ntalo mukubo lye muyitamu nga obukutiya buli eno waggulu side n'eri waliwo road block bali eno wansi balinze zitokote abo bazitokote emmotoka nga weziyita kati nga balina okusasula era basasula kati waliwo gye twasembayo yo baali banzijeemu nga mpulira nga abasajja bali serious baga Mexicana nga kyebobera oba nalifaananyemu aba Mexico Mexicana bagala kunzija mu motoka ng'ate bali serious n'emmundu Mexicana kati ono nga wannyonnyola atuvuga nti nedda alina ne pasipoti tebakwatagana n'aba Mexicana kirabika tebakwatagana nabaati baali banzijeemu awo nasabira esaali nga mukama ate wano nawo mpisaawo mukama nanyamba netuyitawo ne batutwala mu kikampu ekirala emirimu gyennyini gyegimu enjawukana nsasula kakati bino balinanga kascript ng'okoppa nga bw'otayipinga kati ate gye twagenda bo balina kascript nga ka copy and paste ng'okopinga bw'okola ki bw'oteeka wano buli kibuuzo kyonna kyabuuza ansanga ekola ki baba bagimanyi nga weeri kati era wasigala okolera mu Amerika olwo nga ndi mu Turkey so
kitegeeza n'enzuukuka wano ku makya emirimu gy'ottandika gisinzira ku tayimu y'ettaki. wekyali nti baba ba Uganda bobba then ojja kutambulira ku tayimu y'e Uganda nti ku zino baba beebase. Nkutegedde eyo yo nafuba nnyo ne babbayo, naye gwe babbayo bamubayo 2,000 era saabikinga target eza $. Kati ekiseera ekyo ng'osabirira kikulikinga target ofune ssente oba oyala kudda wakakati? Njagala kuddaka, tewaliyo saala yakugera kubanga ebibonerezo olwo byali bitabuse, embooka evuga push ups zokka nga mpitirivu. Wakubayo Katonda wange bakubisa 2 ate buli awo twakola n'omukazi byatateekeddwa kola ng'obikola nga tebaliko nti ono omusajja oba mukazi. Ekibonerezo kyebawa omusajja kyebawa omukazi. Eyo push up nga mpitirivu be 2 awo ndi push ups okubanga mmeka ng'oba ofiiriddeyo. Wabeerangayo squat, wabeerangayo okuyimiriza okugiteeka ku kisenge bwoti nga totudde naye ng'oli ositamye bwoti ku kisenge bwoti otaddeko omugongo bwoti otatuusa target. Kwegamba byali bibonerezo nga bizibu. Emmere baalinga batuwa omuceere. Kati ate eno gye twagendayo baali Babama abasinga naye nga Bachina naye nga bakozesa nnyo Babama. Jjukira Babama baali bannannyini nsi nga bo tebabakwatako era tebabakubanga, bo tebaalinga babibonerezo, bo baalinga beegoba n'okwegoba n'abikoowa naye ng'abikoowa n'akwata ensawo ye n'agenda. Tukitegeeza mu Bama gulinga mulimu. Era Babama twafuna nnyo kyase ezoogera nabo kubanga bo baali bamanyi ku Luzungu abamu nga batugamba gy'emirimu egirimu ku ssente. Ate bo babasasulanga babasasulanga 15,000 $50 agenda. Olwo nga bafunye omusaala omungi 15,000 omusaala omungi. Kati bo ate n'ekirala ekyabaleetangayo mwezo kampusi z'Abachina bukuuminga bungi ate ewaabwe ng'entalo nnyingi. Kati nga babeera omwo ne bagamba kati nkuumire muno. So kakati eyo bagenda n'abalala babagabyegabye bagira ne babaleeta ate mu nnyaanya ffena ne batujjuza eyo. Tufu twatuuka ekiseera nga tufu tetubitegeera. Mukooye. Kakati mu kukoowa okwo twakirabirawo okutuuka eri ebbama okumanya nti tuli bbama wamalayitawo wiiki nga 3 ng'olwo walina abalala be bayiya Bannayuganda manyi abaana bagezi. Bwe bayiwa abagezi bagenda okusakinga location nga muli Bama nga tuli Myanima nga tuli Thailand. Myanima? Ensi eyitibwa Myanima nga tuli Thailand. Kwegamba nga keka immigration kali ako mwali musala twali tusala bagamba naye twafudde dda tutandika okuwandiikira ebitongole byonna kasita baamanya nti olugambo lutandise okulikinga amasimu ne bagatwala. Naye era Abannayuganda nga bwe batya amagezi gali amangi ne baddira okwoba obusimu bwabwe obwo buno obungi bwe tubeera nabo ne wabaawo abbako akamu n'afuna ku bano Ababama mukwano gwe n'amuguliza layini n'amuteerako airtime mu intaneti n'abeera nga tunoonyeza paka we twagwa ku ambasada wa Uganda e Malaysia. Omukyalo yayitibwa Betty Bigombe ye Malaysia ne Thailand ambasada. Kati batandika okwogera naye mpola mutuufu olwo embeera ng'etandise okukalubira ddala. Tolina bikozesebwa, tolina ssente, tokolaki, muli awo muli mu budde bwe mutamanyi nti bigenda kukoma nkya. Nga tugira ne tugamba abantu mwe twogereko nammwe nga twogera nabo ne bagamba ffe tusalawo ova wano oba tovaawo. Gamba nga obulamu babusaliddewo batuuka n'otugamba Katonda wammwe yeebase. Mugamba mbu musaba Katonda wammwe yeebase. Tabawulira. Tasobola na kubayamba. Bwe babagamba okulwala ng'olwala babajjanjaba nga tolina bujjanjabi ate ng'olina okukola
bannansi be babbiriranga empeke ne bakuwa eddagala ne bakola batya bwe batyo. Bannansi bo nga bo abebbama balungi tebalina buzibu, naye abayeekera be babi n'abakyayina. Kati twalugeza ne tubaga bannaaye kati eri gye twasookera mu kampu yasooka yo yali nzibu nnyo, yalina ekkomera nga yayitibwa Dakaroom. Era nga buli muntu nga bano bonna abakampusi endala bakugamba tugenda kutwala ku mountain, bagitanga Mountain of Slaves. Mountain of Slaves. Yeah. Tugenda kutwala eyo. Kati twatugeesera ne tugamba nti oba batuzaayo ku Mountain of Slaves batutwale, kubanga neeno gye baatuleeta eringa awali akalembereza teri yadde 10. Abeewaka be walekayo, abakubanja bonna balowooza oyina ki? Sente. Naye nga teri. Tugamba obudde bwe tumala eno ate situdde ewaffe. Nga si byangu. Baagala $1 gwa $. Oyitewo. Oyitewo. Embooko olwo etabuse. Bembooko. Bakuba ku mbooko. Bankuba amasannyalaze bagankubako. Kakati awo twebatuga tubazaayo twakya ne tugamba bane tetugenda kukola. Mwe Bannayuganda? Mwalimu nga bameka kati? Nga tuweze twali awo ku kampu kwe twali tuweze 15. Ate neri mu kampu gye twasooka okuva twali like 50 katuweze. Bannayuganda banje ngambe ffe twatuka tulinga abagule ekkubo ly'abalala, naye nga waliwo kampusi endala naye babaleeta nga bangi. Kati ate bwe batuzze eno mu Nnyanya nga olwedde amawulire gamaze osaturatinga nti Bannayuganda be baawambira eyo be baawamba, naye ng'abantu bakyaleeta. Abaana bayiika. Ye ng'abaana bayiika. Banoonya bulamu. Waliwo be natulira ne ngamba bane mwani abaleese. Ani abaleese mu mbeera bwetyo. Kati bintu bino bizibu. Nga muffe mulimu ne agent mu Bannayuganda. Ali eno ku ground yagamba abali eka nti bintu biki birungi otuuka wano oba omaze. Akonekitinga bwayingiza abaki abapya be bannange. Naye Mukama ono yali mulungi, bamunkubira kibooko. Ate ye bamukubira ki? Bali bali tebasosola kati mbuye ate bubava bo Dubai nga gyebiri ebintu ebyo bya scamming. Kati bwe bava e Dubai ne babagamba nti ate Thailand kyakubiddeyo kifuna kiralu. Kakati nabakwatagana n'omuchina ow'e Dubai uye we yajje ne Uganda n'abuuka mangu nga bamusuubiza n'obwa supervisor bamugaye ye bagendamu obukadde 7 nga tamanyi nti balijjukira tebakulinaako Luganda. Ne bamubuusa n'agenda. Bwe yatuuka eyo nasigala ng'akola omulimu gw'okubaako baleeta. Bayitaniza bamuwangayo koke bamuwanga naye ng'agamba ati alina kye bamuwa yayamba abaana kujja kukola biki. Twatuulanga zi meeting ng'Abannayuganda tebagamba naye bwe wabaawo agent mulekeraawo embeera gye mulimu gye tulimu mugikola ki? Mugiraba. Teri yadde 10. Omwana ogenda teekamu ssente atuuke n'abonebone bye tulimu. Tetulina na kkubo lituzzaako tetulimanyi okusinziira. Wajja kufa. Era ng'abaana bagamba naye tetumanyi batuddayo nga tuli balamu. Abamu bali babazolo, abamu bali babamenyesa amagulu, abamu ebibonerezo nga bingi nnyo. Kati ne twekakasa ne tubagamba tetujja kukola, ne bagamba kati kabatutunde, ne batutunda final. Final gye batutunda bwe batuguza ba Taiwan nga tuvudde mu Bachina tuzze mu Bataiwan. Abo Bachina naye bo baba balalamu bakambwe nnyo. Kati sooka olindeko ku Bataiwan. Eri mukomera babasibirayokko. Eyo olwo nga bamaze obugaana okukola babasibira mukomera. Balinga bazze basiba naye nga tetugendayo ffenna nga basibayo babiri akomawo tategeera. Tewali yagendangayo n'akomawo ng'ategeera. Buli yagendangayo yajjanga ayogera ebitakwatagana. Ng'agasse. Tugamba awantu eyo waliyo biki. Nga buli avayo agamba tetwagala muntu yenna agendeyo. Twekuume kuba kukola mirimu gy'abasajja tugikole nga bwe bagyagala. Kubanga yagendayo yalaba abafu, yagendayo yalaba maama we, yagendayo yalaba ali Kampala, yagendayo nga bonna bazagenda nga zikola ki? Nga zikutuka naye nga tetumanyi kiki kye bakolayo. Kati twagaana abatunda
ne batuzza eno gye twasookera ne batutunda batuguzizza batayiwaani bamwabeeranga mu kampu emu nga mulimu gundi ez'enjawulo ebuufuufufu obw'enjawulo kuba yalinga nnene kati we tutuuka eno ng'olwo bano be tusabye obuyambi batugamba bantu bano tubaganye tetwagala kukola kyekigenda okututaasa batusuule kati naffe twali tulowooza kinaatukolera amagezi agaabaweebwa ne mwayogerako nabo ba ambasada baani ambasada ye yalinga takonekitinga na bangi twali tujja teekawo nnyo obugundi yafuna muwogo gwayogera naye so nga bagamba mwekyange kati bano abalala bano waliwo yali yavaayo kkobo omwami oyo Franka yagendako ku NTV yali ayitibwa Franka yaliyokko n'anyumya byonna ebiriyo naye nga batugamba nti okukyanguya oba okukivaamu olina ogamba nti tokyayagala kola batuzaayo omusajja bali basiriasi ne batuzaayo eri gye twasookera ne batuwa bali bebamanyi nti bo hakuna muchezo twatuuka omusajja n'atubuuza munaakola temukola tetujja kukola tukooye kimala tudde ewaffe tuli myezi nga 6 tuli myezi 7 tugenda na 8 tulina yadde 10 tulina kyewaweereza wamu tuli awo n'atugamba munaakola temukola ogwokubiri koffe nedda kati omwo omwoyo gurupu mwalimu olwedde be batwalakoko mu ddaka room naye lozanga munnayuganda nga omumanyi byasiimuuka mudda atubuuza ogwokusatu anaakola dde wali tumutwale gy'anaasula ataakole atugamba tetujja kukola sajja n'ayiwa abayeekera yabagamba anaakola dde wali tumutwale gy'anaasula mugaa tetugenda kukola muli 15 yes twali 8 olwo eri mu kuvayo bagamba nti batuzze eno ku mountain of Slaves twalekayo abalala 3 nga bo bagambye ffe tukola ki ffe bannange kamutuleke wano eno katukole ebintu by'abasajja ffe tugenda kufa era kwali kufa of course twali tusalenda oba kufa tukole ki kwekyawa tufe omusajja n'ayiwa abayeekera awo batuganye okukola n'atutwala mu kkomera batusiba batutwala mu kkomera for 3 days etwali tufudde ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. kati ennaku 3 lwaki ogamba mwali mufudde okusinziira ku kyaliyo gaali magombe gennyini kulw'ensonga nti abayeekera be baatutwala kati be baatutuuseeyo ne batusiba ko singa bw'olaba nti wabaawo ebyuma we basibira ensiba gye batusiba teyali nnungi basooka ne basiba nga omukono ogumu guli waggulu omulala nga guli wansi ensiba loza w'osobola okikolamu okitegeera ng'omugumu bagusibye waggulu mulala bagusibyewa wansi teryali kkomera nti nno muyingidde babatadde omwo mwalimu waliwo bulumuzi bulinga 3 kati eno eriyo nga fensi naye nga ya byuma kati okwo baatuteeka
kati babasiba physically basooka ne bakusiba waggulu omukono ogumu waggulu omulala wansi. Kati teri kulya, teri kunywa, teri kwebaka. Era tosobola kwebaka. Otulo tetulina tewali wetugaanira kujja. Mweyembera tujja. Awulira nti ng'okooye jjukira omubiri we gukoowa otulo tujja. Kati wetwajjanga nga bakola ki? Nga bakukuba ozuukuke okubayiira amazzi. Abamu abakyala bwe beekanga bagenda mu periods. Yes. Omusaayi gwakuyitangamu awo. Wafukanga awo wooli. Buli kimu wakikoleranga awo. Nga bayina empiirapiira ezo baluteekanga mu tooyi ne bajjamu amazzi babayiira amazzi mwena. Kati bwe waleekaananga kuba nze nzijukira nga ndeekaana okusooka omukono nga empingu owulira gukutuka n'oleekaana kati ng'amasannyalaze ge gakusirisa. Kati jjukira bali be batutaddemu abayeekera bo tebalina ddiini tebalina amuyadde ate baalinga basasule omugagga abasasula babakole kyonna ekibakkirizisa mukuddemu mukole. Babakubyanga amasannyalaze ne baleeta amasannyalaze ne bakwata ng'akwata eno n'eno n'akuyisaako n'akwokya. Kati ng'ate eyandireekanye olina kukola ki? Kusirika bbanga w'oyongera okulekaana akola ki? Akwokya. Bwe waabeerangawo yeesumagizaamuko bw'ati zombooko balinanga zino embooko ezirebera ziti atambula agitadde kuno bw'amba ziruma bw'agaaya baba baagaayanga biki oba gaalinga mayirungi ge bayita ageena ewaffe atambula agaaya bw'ati n'embooko erebera bw'eti. Atuuka ekiseera netuvaako. Wasooka n'owulira nga ebigere bigenda, wasooka n'oyagala ennyo okutaasa ebigere ng'oya tokyasobola kubanga oyimiridde. Owulira ekisinziiro nga kivaako, ogenda owulira ekigere nga kivaamu n'ogamba ebigere birese. Kati ne bavaako, abaana bonna ofkoose baavaako kubanga tebakyategeera buli awo. Gwamanyi by'obakola tebakyategeera. Ne batutunulako naye nga tebannaba kutuuma zisayo zennaku omusajja twalaajana bagala tujja kukola. Era omugagga n'ajja ne translator bagala tujja kukola. Kati waliwo omu ataayogera nti nja kukola ne basooka ne bamutujjamu awo oyo baamwokya. Kirabika yo yakugambako nti nno banjokya oyo baamwokya the extent okuba nga anyuuka. Baamukuba amasannyalaze ne bamukuba amasannyalaze yenna alina omubiri kati ndooza n'enkova akyazina tezimuvangako sinazavaako omubiri gwonna nga bamugjeemu essaati bwekyo batuuka ne kwasitendero ky'emimwa naye baamwokya nga bw'agamba nja kukola naye nga tebakyawulira. So ne batusiba mu mbeera eyo ebigere ne bizimba kyasobola kwogera kyasobola kutuwanyisibwa kutuvaako naye baamala ne batusumulula awayiseewo ezo ennaku katewakyasobola kutambula twavula bwavuzi ensi neetwerolerako nga twavula bwavuzi. Jjukira nabo bye bakola n'abaabwe bennyini babatulugunya n'abakyayina bennyini nga bw'ogendayo eri mukomera bawaliwo gwe baleeta awo oba yali akoze eki ne bamufumita nga tulaba n'afa nga bamufumita mpiso namufumita jjukira akusibye n'agenda nga amufumita mpola nga buli katuli konna kafumye omusaayi. Jjukira bo beebi babatulugunya all in the name of kkiriza okole oba toddamu kukola kintu bwe kityo kubanga eriyo abaamesinga nga abakyalina bo baabakozesanga okutuuka kuggyayo ssente yo wabikolanga obubi ssente ne zibawunsinga
nga olutalo sente zizze atozizanyiramu ng'oli wakubwa nno n'okusibwa siriyasi bamiggo naye eyo ne tukkiriza obulamu ne tubuwaayo era twali tumanyi tetuvaayo nga tuli balamu mukama yatuyamba ne tuvaayo nga tufunabo balaba be bagenda okukozesa essaawa ezo si bantu ebawaamu ennaku 2 okwenyiganyigako tusobole era bagendanga abaana abasinga bawenyera engalo zasanyalalira ddala tezikyawulira tezikyakwata etuddayo naye mu prosesi eyo olwo ambasada waffe mabigako batugambye nti azze Thailand nti ambasada agenda kujja Thailand kati ambasada eyajja Thailand mukama n'amuwa obuvumu kuba twasabanga ng'ovudde ku byonna byonna bye baatukozesanga twafunanga obudde ne twesabirako bw'ofunyeemukko obw'okuddayo okwebakamuko ng'osaba twafunanga obudde ne tuba ku kompyuta zaabwe n'ogamba nti ogenda mu manju n'otuuka ne tutuuka mu matooyi ne tufukamira olusaba tugamba naye Katonda gwe yataasa abaana ba Isirayiri eyabasomosa lwaki totusomosa lwaki totujja wano tuyambe ne twegayirira Katonda mugamba tuyambe owulire essaala zaffe otujje wano ng'embeera buli lunaku yeeyongera ku bambi kati ate wejjukira we twamala okukkiriza nti tugenda kukola ate gamba ne tuba nga tuli ku ntoli zaabwe buli kye bagamba olina okikola ate muwangu twalinanga groups ezo ze baateekangawo ng'eyo ya liida yagigiramu bw'ateekayo message eyo olina okugiddamu ku speed weno we bakuweereza message eyo simanya babayitanga bakirayanti baabwe olina okuddamu ku speed obudde nga tujja tudduka toyisamu yadde eddakiika n'emu ekyo kiba kibonerezo ezo zibambooko bannange atolede bakulazeeko dda nti basobola n'okutta n'oli bamwokyezza mulaba obwongo ne butabuka nga tufena tutandise ofuuka bazolo nga bakavugira eno wenna omutima ne egamba ne tubeera mu mbeera bwetyo paka ambasada waffe era nebaza nnyo omukyalo oyo bambi tetulina kitusobola kumuwa naye Katonda yekka tusaba amutukuumire agira amuwangaaza ku kye yakola kuba ye yasinkana Saabayeekera boogera face to face ku lwaffe naye era mu byonna tugamba nti yali Katonda mukyalo yaani mukyalo oyo ayitibwa Betty Bigombe ambasada wa Malaysia and Thailand yali Katonda embase yaffe eringa embase yaffe ye Malaysia ne Thailand kati n'emyanima baamumugattako olw'omulimu gwe yakola ogw'ettendo so yatukola bulungi yatuzaala n'ayogera omusajja n'amugamba amuwe mu weeks 2 era bwekyali kati twalekayo abalala Bannayuganda tukira twali tukolera mu gundi zanjawulo kati information ife abaali bakolera wamu twalinga tugifuna mangu ng'oli emutuuseeko kati ate abalala nga balwawo kufuna abamu tebakkiriza nga tekisoboka mu mindsi zaffe ne mu ndowooza zaffe nga tekisoboka kuvaawo kubanga obukuumi bwali bw'amaanyi nnyo n'abagezangako okutoloka aba Ethiopia abasinga abamu bamenyeka amagulu abamu baafa waliwo gwe twakoma omu Ethiopia omulala gwe twalekayo kubanga tebali nnyonyi tetambuza balwadde nga yamenyeka ng'ali mu kagaali nga muyiyi naye nga yali adduka bakolanga gundi puroguramu ez'enjawulo ezitolosa abantu batoloke ebiki kasita obuuka biki naye nga si byangu olina okuba nga emisindo gyesiga bagambye tuli sayidi gindi gyogenda okukwatira emmotoka kati ng'olina okudduka okulaba nga gyogenda abamu baapaalanga ne badda eri n'abula ne bakwata ate nga bwe bakwata bamuzzamu egyo mirimu kati munnange we twavaayo eyo ne tudda ku mirimu ne tutandika gikola lwakaasanene ng'ate gya bugubi nga okoowa ekintu naye ng'owulira tolina ngeri gy'okivaamu tolina kyakkola tusaba Katonda naye nga twava eno mutuufu era omukyalo oyo nzijukira namuwandiikira nakyusa ennamba nga ntuuse eno nemuwandiikira nemugamba naye gwe waliwo abantu Mukama baawa omukisa okuzaala abaana naye gwe yali takuwa baana omukazi ye
mpozi waŋŋamba yaba blocking. Yatubulookinga nga buli namba wofuna n'omuteekamu n'akumanya ng'akubulookinga. Omukyalo oyo gyali omukyalo oyo naye namugamba teyalina lukusa kuba muzadde kuba ate ne mugamba nti ensigo zo gye wasiga bwe woliba nga togikungudde n'abaana bo abazzukulu baligikungula kubanga oyinza bayibuli kyegamba nti kigasa ki okulya ebirungi by'ensi n'ofiirwa omwoyo kye yali atutaddemu ate naye kye yeeteekamu kubanga ebyensi birina biki naye omwoyo yaguvaako. So kati omukyala yayogera ne Saaba Yeekera. Kyenzijjukira kyali kya kifaananyi kyendowooza nti kyekyatutaasa kubanga omulenzi yatuyita ku makya bambi omulenzi oyo naawe Mukama akuwa omukisa yakola omulimu gwa ttendo yatubeererawo mu byonna teyatuleka. Omulenzi oyo yayogeranga n'ambasada naye nga lipooti agiwaayo amannya gaffe agateekayo kwegamba bambi Constant yatukola bulungi bayitibwa Constant yakukusa essimu the accent gyagiteeka mu mutwe bw'ati nassaako ekikoofiira kuba mu ngato baazijjangamu ne bakwatanga essimu ezaffe zennyini zetwegulira ku ssente zaffe nga tuva ewaka ne bazitwala naye yakukusa essimu okubanga ayogera n'omukyalo yeteeka mu risiki ya risiki nga kituufu era abalibwa mu bazira mukwano balibwa mu bazira Constant watukola bulungi nnyo ne mami waffe muzira mami Betty Bigombe yatuddiza omukisa. Yes. Kakati wayogera ne Saaba Yeekera amuga tuwe mumpe mu wiiki 2 yakuwa abaana bo. Kati ye yafuna Constant be yali amuwa ye namba gye yali amanyi kwoge mwaliyo naye mwalekayo abamu. Kakati Constant be yamuwa tulina ne muganda waffe bambi ku namba gye twali twamuwa yasigalayo yakaaba kubanga twali wamu nga tukolera mu kampuni ye yakaaba omwana w'omukazi omuto twamulekayo. Omuyeekera ono yalaba bifaananyi baatukuba ffenna ebifaananyi naye tetumanyi kyajja kitya okubanga ekikye akyaba kitya tetwakitegeera kubanga yatuyita nga twebakiriza n'atugamba ebifaananyi nga bw'oli era ng'akuba ekifaananyi n'agamba genda tobuuza birala. Saaba Yeekera omulenzi n'atukuba ebifaananyi ndowooza n'abisindikira mami waffe mami Betty Bigombe naye kati muno Saaba Yeekera bwe baatuzuukusa basooka ne bazannya katemba mungi nnyo mu process eyo nga tugenda ovaayo nti baatuuka ku esente etugira ne batutunuza mu kamera nga bwe ngitunuddemu nga bawandiisa ebintu byabwe ku laptop tubyogere bisome bwe bagenda bisindikira embassy mbu twajja kukola tewali yatukaka era tuli bulungi nnyo tetulina buzibu bwonna naye ng'ali wali omulala akutte emmundu before nga tonabisoma bakuwa option ey'okusiba oba osome ate ng'olina ne simayiro eraga nti embeera gye mulimu ki tuli bulungi twajja kukola kati lwaki oba ovaayo mba mwali mwajja kukola nga muli bulungi naye era ono omukyala mami waffe ndooza ali amanyi obukodyo bwabwe nga ne webandibadde biseera byasindikibwa bagamba bali bulungi baagira nnyo nnyo bakwata nnyo ebisubi ne batubuuza omulundi omulala agamba nti tukuzaayiri gye twakujja oba osigala wano tugenda kuwa omusaala gwo tugenda kukola biki byonna ne babikola because bategedde mugenda. Yes, olwo nga Saaba Yeekera amaze okuduumira agamba abaana bo bati bakola batya bateebwe bagaana edda tetusobola kubafiira era kampuni yayerebwa basigalamu batiimu kubanga ffenna twavaayo 23 ffenna twali mu kampuni nga bwe twakomawo mwenna ne muvaayo ffenna twavaamu twalekamu abaddugavu 2 omulala ffe okuva eri mu zikampusi twamusangamu already nga ye baamuleetamu. Kati olunaku lwe muvaayo olunaku lwe tuvaayo lwali lwakyamagero nnyo olwo kubanga baatuzuukusanga ennaku endala zonna nga bakutwala mu kampu endala toli useless baatuzuukusa oba baali baleese omuchina kwolwo nga yamanyimu ku luzungu oba bamugjawa Buserebe yalinga tukozesa interview nga muchina nga nabaana abalala tebakyabibayingizaamu
kati kolo yatugamba ali up going home engamba wavana buli wetu yatukiza dogenda mu kiyigo okunaaba amaaso pak dakiika yatuwa 3 fenna olwo tukuta ebibulangiti byaffe tumanyi tuje tugenda nti empewo jyagisanga eyo ogenda okyebi tuukaawo ne batuteeka ku line paka kuli sebo omusaba omuyeekera ono yali gundi supervisor ng'atunula ku ssimu n'alaba ekifaananyi n'akugamba gwe ddawali gwe ddeeni dawali n'atusunsula ne tulaba omwana omu kuffe n'amugamba ddawali naye amazima gali nti ennaku yatuluma naye nga tosobola natunula mabega tosobola jukira passports baali bazitwala amasimu agayatika twalinalinaawo nga babitwala bwe tutuuka ku mulyango ne tugamba kirabika kituufu tugenda ng'amagye be bayekera nga bajjudde batyawo wonna nga keetalo kali awo babasinzizza nga batugamba bring phone nga babuuza bano babadde essimu bazijjawo ezikontakitinga okutuuka ku salino twalinga eri tukola ne bajja ne bayiwa ensawo bati naye nga tebalaba ssimu omwana essimu agireka agitadde oba musiiringi oba yagikwekanga waffe naffe tetumanyi essimu ne bazaaza nga tetuzina awo ku mulyango emmotoka abaana awo ne bagane bwe tuba tugenda waka nga tetulina paasipooti zaffe endala abalala baali bazitwala ddeeyo nga bazibuza ne bagamba omusajja twagala paasipooti zaffe sebo omusajja n'addeyo n'aleeta paasipooti we mukakasa nti tudda waka wange naye nga era ngamba naye basajja bano bayinza okubaako wena gye batutwala nezipaakinga emmotoka zapakinga nga 6 ye 6 gwokka twatuulanga bana bazaali 6 era naye baddange nga bwe babadde batulugunyiza bagenda otuttira okutuuka ku mugga tetutwala na ddakiika 5 zaafuluma geeti era nti zaalinga nnyingi zafuluma geeti nezituvuga neziweta mu kateriwe kati nga ziri ku mugga nga n'abantu bayitawo ku booda ku booda anti booda yaliko omugga nga bakutte emmundu omanyi firimu kafo baakawamba omanyi firimu zino zetwalabanga ezo zetwalabanga nga eri eriyo abalinze n'eno nga bali eri bazikutte bazitunudde eno nabano we bavaako bakuba ebibina eno ku mugga ne batujjamu nabo ne baziyimirirako nabo bazikutte liva eno lidde eno ndowooza lutabuke tontambala sikutambaala ne basuula ekiringa kyalinga nga lutindo naye nga lwakyuma kyali kigumu nnyo kyava kuli ku Thailand ekigenda nekikoona ku saidi eri namuyitawo kati ngeri wali abazungu 2 betwalengerayo n'abasirikale abajaasa abaaliyo abazitunuza eno kati nga tulaba abazungu bakutte kamera eri ne tugamba bannange tulabika tugenda waka ne tukwata ensawo ne batugamba ne tugenda ku lutindo ne tusala n'ensawo zaffe ale mukikkiriza nga bwe ngulumiza Katonda bwe ngana ne Katonda muggulu gy'oli bannaye atusazisizza wano ne tusala ne tudda ku eri side ne twamala okudda ku side ne bazikka ne badda mu motoka zaabwe bagira emundu zaabwe ne bazivuga ne baddayo abo balekedde baani olwo batulekedde gavumenti y'e Thailand yali aweya abajaasi baayo olwo be batukutte olwo nalwo lutalo lulala mwayingira mutya eno mwali muleese endyaga mwali mulina bantu bemwaku nga tetubalaba mu bitabo mwajja mutya twalina ebyokwoza twagenda ne mu makooti nalina okunarratinga nga bwenkikoze wano okuva eddala olugendo gye lwatandikira paka n'ebyempiseemu
ngwina nolaga ebiwundu ebirabikako okuteebwa. Wow. Era eyo nayo saala kubanga bwe baatujjaawo ate nga ne bwe baatusooka otuteeka waali risiki ennyo, baali batutadde wayitawo Maisot era ku booda nga nabo batugaba basobola otujjawo ate ne batuzaayo ku sipiidi. So bo kye baakola baabeetikka ne babajja mu kasitode yaabwe ne babateekawo bo ne bagenda. Kyekyakole mweyiiye kuvaawo. Ngamba bano gye mubadde babatulugunyizibwa baba bateeka mu mmotoka era bo we walwalanga ennyo to the extent of okufa bajjanga ne bakusaza ne bakuleka awo kati awe bakukwatiranga ne bakusiba babasibanga abantu basiba ne bamala emyezi 7 oli eyo Thailand musibe kuba tolina bikwongerako era nga passport gabye gwalina mukisa abasinga twasooka ne tukontaktingako Thailand nga yo gye muli nedda nga Thailand yennyini tesobola kutambaala Myanmar kutujjayo abuyekera yawamba mwoyokeranga yawamba olina kwogera naye sijja kulimba nze si akasimbadde sikamanyi kali okwo kamyanima mbadde sikamanyi naye waliwo omwana eyankontakitingako akabambi saamuwa nnyo budde Myanmar. So we mutyo ne muwona bwe tutyo ne tuwona ne tuvaayo nga tumaze emyezi 7 nga muli wano eri twamala emyezi 7 abamu 6 kati ne tudda ku eno saidi eno wano twadda wano saidi twamalawo era emyezi ng'ebiri kubanga twalina okumala okunnyonnyola ate ne batutwala mu rehab abeyo batwala ne mu rehab muterere batutereeza ne baffe ne batuzaayo mu baby class okuba ddole kola buki batulabirira awo gavumenti yekirimu kati gavumenti yaffe nayo yakirimuko naye gavumenti eri yasinga kubanga yatulabirira paka kitongole kya IOM ekyegatta mu ngeri y'okutukola tukomyawo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Baganda bange nga tonnaba kufuluma kye nayogera kyali nga ngamba bannange tinga abaagala okuddamu okufuluma Katonda bakufuluma sooka onoonyereze naawe kennyini sooka owa abaana abo amagezi naddala abato bw'owulira ensi yonna gye bakutwalamu osobola okunoonyereza mu gundi oba ku Google kiki eri luddawa biki ebikolebwayo kubanga nalowooza lubeema ne ngaasinga nanoonyereza ku Thailand eno essimu nali njeena ogenda okugira nti emirimu egiriyo gyakusomesa
we bagamba ate guli Thailand. Thailand. Ate bano batugamba ng'eriyo neja hotel. Thailand wasingayo nnyo gya kusomesa Kusomesa n'obwamalaya. Kwetunda. Na kusomesa. Marketing oba olimba. Marketing baali balimba. Njagala otunula ompeere message ekisookera ddala abo abatwala abaana b'abantu nga bamanyi babatwala mu kufa most especially ate nga bakozesa church bampeere message then naayo kubanga nga obadde okyakinyonyo okinyonyole mu ngeri engazimu oba tugamba nti waliwo opportunity egenda ebweru tubuuza ekibuuzo eki tasasula ssente mmeka ne input nteekamu mmeka input mmeka andi olugamba muna emiliyoni 2.5 kati nteekamu mmeka 5 kati omwana ye n'abalamu nga yatuuse dda akozeyo emyezi 3 tulina kwetegereza biki nga tonnagenda kusalawo kuteekamu ssente z'okugenda baŋŋambire pozi kansookere ku bantu abatufulumya nga ba agents nti owange yaŋŋamba nga tannafuna mirimu gy'abagenda Thailand muye teyamanya kyali kigenda mu maaso naye before nga agent yenna nze kye nandirowoozeza ye bakuwa ddiiru nti twagala abantu e South Africa abagenda abafuluma osooka kubuuza mulimu ki bitambula bitya bwe banaagendayo banaaba safe kyekisookera ddala kubeera responsibility yo kubeera bubavunanyizibwa bwe naye gwogamba nze mubinzigyemu ze nange nabimanya luvannyuma nga bimaze kubaawo kuba tetukutegeera ate n'emirimu era oba ogifiirwa kuba abamu mirimu gyabwe nga ba agent kati mwe abakola ebintu nga nammwe mwerimbika mu Katonda mutusaasire waliwo olunaku lw'okuwa embalirira kituufu obikoze Bayibuli egamba nti wabikola n'ensirika n'olowooza nti twenkanankana naye we naasisuka naawe onoowulira ate tetulowooza nti muli successful kulwebyo bikolwa byammwe kubanga nze owange saakola revenge yonna kuba nakomawo ne baŋŋamba nkole revenge asasule ssente akole ki ne baŋŋamba tava mu makomera nze saamusiba naye tava mu makomera bino bamukutte eri bamukutte so ssente y'ekibi gijje mu yiyo siro Nadi Mayinja we yayimba then fe abaana abawala nandiyogedde akantu kano naye kayinza okuluma abantu bangi njogera nti ndifuna akatono naye nga oli wammwe omuwala omwana omuwala kubanga singa twali tugenze eri nga bwe mbanyonyodde nti singa twali tugenze nga balina kuturepinga ku mpaka of course bali bagenda kikola n'embuto twandizifuniddeyo kubanga tetwalina kyakusalawo kati nga batuteeka mukomera tulina gwokubira tulina gwolajanyira tewali ki so nga tonnaba kuwulira nti ssente ze bagabayo nnyingi katugire jjajja tunda ku kibanja sooka onoonyereze then n'okuba n'akatono oba katumale n'okolera ewaka kuba waliwo incident eyaliwo nti omuchina yali agenda kulwana n'omubamizi omubamizi yali translator bafuna obutakkaanya naye abachina bakwata nnyo omuchina aleme kulwana n'oli kubanga munnansi naye ate singa yalinze nze yali ankuba kunzitirawo kitegeeza ewaffe ewammwe wabawanjawulo nnyo tebakuyisaamu maaso ffe batuyisaamu amaaso mangi kubanga tetwali waffe era twajjusa nga tugamba singa mbadde waffe byo byonna tebyandibaddewo so ewaffe wabeere waffe okufuluma siganye naye weetegereze nnyo n'ekirala tukozese companies kubanga nze nali siitidde mu company nakozesa agent nga sekinnoomu nagenda nga nanandiza ate nga bonna balyaki sente nasigala mu mabanja nakati nkyatoba kusasula mabanja naye nga ate bano benyini tebalina okunkwasizaako ate nga oyogerako bagamba balina abanene tebasibwa kati neŋŋamba okugira mbu ate nzire ku poliisi mpaabire ono mpaabire oli nembivaako nembalekera Katonda
so muganda wange sooka weetegereze wa gye ndaga kituufu omulimu gwe baŋŋambye gye guli oba ngenda kutuuka eyo ntomere eyo nayo nsonga nkulu kubanga eva emirimu gye batugamba tetugisangayo n'omulimu gwa ssente nnyingi gye guli gwo bituufu bino ogundi ndi eno nze emirimu nkola bikola jangu ebyo byonna ojja kugwa mu buzibu ate wejjuse ayitidde mu kampani asinga kubanga yo kati ffe abeewaffe baanoonyanga gwe batuukirira nga tebamulaba tugende wa kampuni tugire bw'ogenda ku poliisi bagamba kampuni ki temanyiddwa naye kampuni bw'oba oyitidde mu kampuni nze ndowooza ate lwaki bakubetamuko nti kampuni basobola oginoonyerezaako ne baresitinga abo abagikulira ne babaako engeri gye bakuyamba naye ffe eri twalinga ofa nga bakusuula mu mugga mukutwale tewali asobola kujja mulambo eri Myanmar aguyingize Thailand ate agutuuse e Uganda nga kizibu. So baganda bange ebyamangu tukole akatono kaffe twatuuka okwejjusa obulimu bwe twalina nga tufuna omutwalo nga kale singa nasigala nkola omutwalo gwange ne gummala ne mpola kale twejjusa ebintu bingi nnyo kale singa byali bwe biti ne singa kuolo nalwala ne singa babisaza kugamba nga bingi bye twejjusa. So mbasaba baganda bange nti slavery akyaliyo kyembagamba obuddu bukyaliyo bantu bakyalitundira ddala si wano wokka n'amawanga ag'enjawulo kati batwala Cambodia batwala Vietnam ojja kuwulira naye nga si Thailand naye kasita owulira amawanga ago Vietnam Cambodia ebyo gyebyo agamawanga kasita ogawuliramu olukyayina kyayina olwo omanya scamming yekka yaliyo. Nenyongera okwebaza omukyala Betty Bigombe maama ambasada wa Malaysia ne Thailand tiwebale nnyo mukwano okutuddiza omukisa okwenganga omusajja oyo n'oyogera naye yatusuubiza okugenda okugjayo abalala naye kikyali kizibu kitegeeza ffe yali Katonda eyatukwatirako. So byebyo mukwano naye nga tubaagaliza ekisinga tuobe twetikke ku nakati fumbe kasooli. Akasembayo nga sinasiibula wano nga tebanabajjako masimu gammwe because wange amwasuka ne mukola paka emwatandika okwegugunga mwali mwogerako n'abeeno abeewammwe twasooka ne twogerakoko nabo ne mubagamba embeera ne tubagamba embeera atutandikidde neera nga wogambye nga tewali we batandikira abeewaffe kati nze omwami wange yasooka n'aŋŋamba sooka tugumiikirizeemu tulabe ekiddako waakagenda biyinza ottereera basaba omutwalo mulamba ogwa ddoola guguli ludda nga sente nyingi so ate nga newonaaba nago era toli ku shuwa nti ate oboogere era bamala ne batuggyako obugundi y'okuba nga twogera n'abantu baffe ng'obeerawo bubeezi abaana bo babali batya oba kyekiri waka busigaza omukyalo oli gwe twakontaktinganga yekka n'atutaasa. Nja kumaliriza ekisooka nja kwebaza omwami oyo yani oyo yakonectinga nambasada Constant nja kwebaza weebale nnyo kubanga obuvumu bwe wakozesa okurisikinga obulamu bwo tekikolebwa buli omu. Mukama akutuweera omukisa then n'omukyala ambasada wa Uganda, Malaysia ne Thailand omukyala Betty Bigombe tukwebaliza ddala. Kale yakusembyayo bibiri. Ekisooka nyina omukyala gwe mmanyi weyita mukyala Musumba wabba ssente z'omwana miliyoni 4 n'omulimba nti omutwala bweru. Ebintu ebyo mubikomye. Omwana olwakuwa ssente tokyayogera naye toyagala mulaba toyagala weefuula nti oli bize. Wenna kontaktingako waŋŋamba nti koonoonye ssente naye embeera si nnungi. Tukomye ebintu ebyo because position ezo zetubeeramu abantu batwesiga. Owulira obulokole n'ogattako mukyala Musumba omuntu n'akwesiga kyokka ng'oyina abaana naawe ewaka batudde
ekirala gwali ebweru nga Mukama yakuyamba watuuka bulungi okola ofuna akasenteko ebintu ebyo ebyokugira mbu tekakumala oyagala kwongerako ofune kingi nze nsuubira wandibadde obeerakaawo kubanga oyinza okwagala ekingi nti nyongereko eno bampa simanya kamu eri njagala bagenda kumpa ziti n'ogwa mu bizibu jjukira ensi gy'olimu yo si yiyo si bwe kiri ffe twabuuzibwa ebibuuzo bingi Thailand nti esooka twali mu university ya myezi tebatuwa employment visa nga we bagamba ne batuyingiza mu university tubeerayo mu bumenyi bw'amateeka ne mu nsi eyo gye batukukusiza okuyingira tuli mu bumenyi bw'amateeka bagamba ne batuteeka mu mbeera eyo bweti nga tulina we tweyambira so tubeere I think tubeere bakiyita batya obutaba greedy bakiyogera batya Roland omululu tugukomye beera n'akatono ako kamaneginge nga Mukama waleeta ebirala kubanga obulamu kyekisinga obukulu gwatanagenda ngera omukyala wagambye weetegereza ogenda wa omulimu noonyereza intaneti kweri saakinga ku nsi zino kosanga senga yakikola teyandigudde mu bizibu ebyo ng'oyinza obutakikola n'ogenda ye yayambibwa yadda ng'oyinza obutadda waliyo gwe twalekayo omuwala yaŋŋamba mwabakyayina mwalemu bakukwatagana nabo bw'okola baleetayo bakusayiningisa contract emirundi buli gy'olaga bakusayiningisa nanga bw'okola bulungi n'omaliriza contract yo bakuta n'okola ki n'ogenda amazima gennyini tebamutanga bwe yamala contract mwaka gumu n'ekitundu n'abagamba kati njagala kudda wakati bamugamba ewa n'ekirala emyaka gumu n'ekitundu oba ebiri g'omanye ebbanga ly'oba oyonoonye liba pitirivu so nze nsuubira n'okwesiga ennyo abantu tukikomye nsiiba mbagamba wano omusumba oyo recently nnyina omwana eno ye yagenda Mukama n'amuyamba n'akola obusente emyaka ebiri oba w'ebiri kitundu oba ebiri mu Dubai omwo ng'asindikira ssente pasita yamwesiga yagenze okudda wano ku akawunti ng'omusumba ku ssente z'omwana alinako $1,012 musumba byonna biva mu kwesiga so I think okwesiga okwo omusumba oyo muntu nga gwe alina ebizibu omusumba oyo wadde awulira ekigambo kya Katonda alina weaknesses ze naye so programu ngikoze kugezaako okulaga nti ebintu bino gyebiri oba obadde obiwulira buwulizi gyebiri bikolebwa mu nsi mu world yensi mu nsi eno slavery taggwangayo abaana batundibwa era senga si kisa kya Katonda bano bandikoze paka kufa era kwalikola paka kufa yali akusalirawo nti ogenda oba togenda kati ogenze newandigambye kaleka ogumu okole olw'enzikiriza gy'okkirizaamu spirituale olabya ddala ng'ofa weenenya Katonda leero enkya nobba so I think tubeere nga ate njogera ennaku zino twebeereramu kale Samike ge mannya gange akasembayo gange nebaza Unique Media olw'okunkyaza nebale bambi bwe nabakontaktingako ne mbagamba nti nina benjagala okutaasa banaye kuno okutaasa si mboozi nga bw'ogiwulidde kubanga wenjogera waliwo be bawadde visa kati waliwo gwe bali mu kiyingizaamu kati kiyingizaamu tikifuna kiralu so mbebaza bambi basitukiddemu ne bajja ne tukola emboozi eno naye nga byaliyo bituufu byaddala bakukuba embooko omukazi omukulu emyaka 3 genina mu 6 bakugalamiza ne bakukuba embooko nga tebalina gwe beebuuzizaako
ne bakubya push up ne bakuyimiriza mu kasana ne bakusiba n'odduka ng'olinga kaana kato ate nno nga n'ababitukola si bakulu nnyo abamu nga tubazaala kubanga eyankubyanga push up myaka nga 2 ate nga ne mutabani wange omukulu ali myaka 2 ng'omuzaala olaba akaana kakumanyira naye nga siina kyakola so bambi twebereremu nga yogera ennaku zino si buli kimasamasa nti abeera zaabu aba Unique Media beebaza nnyo bambi webalole omutima omulungi ogwo ogw'okuyamba abalala mukama bawe nnyo omukisa kale naffe tukwebaza kubeera nga obudde oyogera emboozi okwabala omulala yandiga ewaayi ate kati bwenjogera nfunemu ki ebyantuukako byantuukako so naye webale kuba wa mutima mulungi okubeera nga oyagala okutaasa abalala kale I think eno yo tugimaliriza ayagala okubaamu kyayize akifunye atayagala kireke wekinaakutuukako tuli kujjukiza nti twabyogerako kale tugenze ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe